Zimbabwe mugenda kulaba kalina nga zimenyebwa mu ntobasi. Mugenda kulaba kalina nga zikka ku ttaka eziri mu ntobasi. Muve ku bino bebadde bamenya obuyombo bw'abantu abatono bambi obuyumba bw'abantu bamufuna mpola nno. Mugenda kulaba ku kalina nga ekka ku ttaka. Mugenda laba ebizimbe biri mu kkubo nga bisendebwa. Mugenda laba abantu ababba ettaka ly'ebibira nga bayoolebwa ate nga banene. Abamu bakozesa akatimba ka NRM simanyi ono ye chairman wa biki ono yaani. Era mwatandise okulaba abantu abatidde abakaka kati bannayi nga balabika bagenda tuno na Bayibuli ekugamba omuzi w'emisanga adduka nga teryamugoba. Mumusirike bw'omanyi nti olina kizibu kyonna nga tojja kuyolebwa. Bw'omanyi nti ozze okumpanya munaye nkubuulira ekitangaaza kiri kumpi kutuukako era kigende naawe. Mbabuulire eno kampeyini yajja nga ewomeddwamu omutwe pulezidenti w'eggwanga yennyini General Muhoozi Kainerugaba, omu ku balwanyizi abalwanisa enguzi kwali ku puroguramu eno agigoberera 4 n'akataano. Temugenda tewaliiwo yadde na kintu kyonna yadde ekibooziboozi kyonna yadde okubuzaabuza kwonna kugenda okutujja ku mulamwa. Tuli ku kyakulwanyisa nguzi. All rightful thinking Ugandans, bannayuganda bonna bali patriotic bamwoyo gwa ggwanga, bannaddiini mubalaba tubasabira. Waliwo minisita mukwano gwange yaŋŋambye nti yabadde ku All Saints Church mu mmisa nga batusabira ne Honorable Balamu, bapasita baki bamashek abaana ku masomero batandise okuba nga baba basaba ku assembly basabira Honorable Namere ne Honorable Balamu. Ofa ku bye tulabyeko, yes, tukkiriza nti n'ebyo by'otannakola maama ogenda bikola. Namere ne Balamu amazima gali nti ennaku bali mu meka. Pulidde bagamba bali mu nnaku 8 bukyanga balayira. Bukyanga abalonda 8 kyabadde kya parliamentary sitting tekinnawera. Babalayira ddi? Tebalayira mu Gwakutaano, Gwamukaaga, Gwamusanvu. Ezo nkaaga zandibanga ziwera by the way ennaku 8 panzi nkaaga 7 8 wekanga by the way kanga ziwera naye Balamu ne Namere sofa bakozeeko ebyo ate nga tukkiriza nti n'ebibulayo bamaama ne bataata mujja bituwa.